atendebwa n'ebitendo ebijjuvu oba amatendo amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Kakasa nti yekka yasinzibwa mu butuufu. Musaba okusaasana emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaatambulira ku buluŋŋamu bwe bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nkutira omwoyo gwange n'egyammwe obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bwakyatulekedde tubukozese mu kumutya n'okwewala ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yatugaana okukola. Era okutya Allah subhanahu wa ta'ala yajja akiramira buli mulembe. walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Twalamira abo abaweebwa ekitabo abaaliwo olubereberye lwammwe nammwe ne tubalamira an ittaqullah okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo kyange ekisooka wasiya edda eri ffenna. Wasiya esooka y'eyokubeera nti ffenna abasinga tukimanyi bulungi nti tuli mu kiseera eky'oluwummula olw'abaana. Wasiya yange esooka edda eri buli muzadde ayina omwana, okumutegeeza nti omwana gw'ayina amaana Allah tabaraka wa ta'ala gye yamukwasa, era abaana abo be tuzaala masuuliya, buvunaanyizibwa bwa buli muntu Allah tabaraka wa ta'ala bwagenda omumubuuzaako enkya. Naye njagadde buli musiraamu ayina omwana afubeko nnyo nga bwafa ku bizinensi ye ereme kufa, nga bwafa ku bulamu bwe aleme kulwala, nga bwafa ku mulimu gwakola baleme kumugoba era aguganyirwemu, nga bwafa bw'aba musomi gy'asomera ayitemu bulungi. Mbakuutira okukozesa obulungi abaana, okubafunamu. Abaana ze zimu ku istithmarat, investment ez'obulamu obugenda okugasa omuntu ng'amaze okuva ku mwaliro guno ogw'ensi. La yakhfa ala aljamii, ffenna tugimanyi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath. Omuntu bw'afa byonna byabadde akola biyimirira, bikomaawo, okuggyako ebintu bisatu byo asigala akyabiganyirwamu. Mu ebyo ebisatu yayogerako omubaka alayhi salatu wassalamu ku byo: waladin salihin yad'u lahu, omwana omulongoofu asigala ng'asabira mukadde we. Omwana omulongoofu, baganda bange, ateekebwa abazadde ba'da Allah, oluvannyuma lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Omwana agenda osigala nga akawunti yo ekyagendako ebirungi naye nga wafa dda. Buli muntu atunuulira abaana b'ayina yeebuuze mu mutima, abaffe yono omwana agenda osigala ng'ayongera ku akawunti yange. Omuntu bw'abeera mu kabuli bamulinyisa eddaala ne bagenda nga bamwongera emirimu emirungi, n'atuuka n'okwebuuza nti Allah gino emirimu givaawa? Ne bamugamba giva ku bulungi bw'omwana wo gwe waleka ku nsi, ebirungi byakola, gyegyo emirimu gye bazze nga bakwongera. Abaana baffe
muhoyide muno mwe tuli buli muzadde yenna yalibadde abuuza omwana wange asomera wa bakati yakomyewo omwana we asomera wa ekibuuzo ekyokubiri kyewali wadde weebuuza omwana wange biki byasomayo ekyokusatu omwana wange agwanira okusigala ng'asomerawo oba nina okumukyusa abantu bangi bakaluubiriddwa okukola eddiini n'okugiteeka mu nkola naye ng'obuzibu abazadde bennyini be baafuuka ekizibu era ffe ababeera abasomesa abasiraamu emirundi mingi tufuna ebibuuzo ng'oli ajja okubuuza naye ng'asooka nakuzizika gamba omanyi bakadde baffe baatugayaalirira tebaatusomesa ddiini akati nze mbadde mbuuza olwaba akuzizika bakadde baffe baatugayaalirira tebaatusomesa ddiini kale nyinza okukakasa nti mukadde we yakugayaalirira ku ndowoozayo naye kati ekibuuzo nkibuuza ali wano oli mufumbo oba omuntu ali eyo nga yawasa kati alina abaana ye yeekwasa nti bakadde be bamugayaalirira kati ye yennyini ani amugayaalirira kubanga oyinza okuba olina emyaka 3 oba 4 oyinza okuwangaala n'otuuka ku 8 emyaka egyo okuva kati paka lw'onoofa era mukadde we yakugayaalirira era mukadde we yakufiiriza obutasoma ddiini kale mukadde okamuveeko ate abaana bo era jjajja waabwe gweoyinza okugamba nti omanyi jjajja w'abaana bano yatufiiriza nze obutansomesa ddiini kakati nange abaana bange neekanga tebasomye eddiini obulamu buno obwensi bwe tutawaana nabwo allah abuwa gwayagadde ne gwatayagadde atali munnaddiini allah amuwa obulamu obulungi ne munnaddiini abumuwa abasomye ennyo allah abawa obulamu obulungi n'abataasoma allah abawa obulamu obulungi ne baba bulungi nnyo n'okusinga abaasoma naye enkomerero ennungi wal aqibatu lilmuttaqin enkomerero ennungi yo allah agenda giwa abo bokka abamutya wammena ensi nga musa bwe yagamba abantu be wa anna al arda lillah yurithuha man yashaau min ibadihi wal aqibatu lilmuttaqin allah yagamba eno ensi allah agiwa yenna gw'aba yagadde abali mu bifo ebyebbeeyi abasinga tebabiriimu lwa kusoma naye ate eddiini enkomerero ennungi allah subhanahu wataala agiwa abo ababadde ku nsi nga bamutya eddiini yaffe ey'obusiraamu okwawukanako n'ebirala tosobola gikola okuggyako ng'ogisomye kati olukuŋŋaana nga luno olunene olw'abakyala butaavu bw'amaanyi nnyo okufunayo abakyala abakenkufu okusomesa abakyala bannaabwe ebiyinza okukaluubirirwa abasajja okubyogera imaamu ahmad rahimahullahu taala yagamba ye yasoma ensonga z'abakyala kyamutwalira emyaka 8 n'asobola abakyala bagenda ewa maama waffe aisha radiyallahu anha nga bamwebuuzaako nsonga za ddiini eddiini omwana alina gisoma ng'akyali muto bakadde baffe ab'emyaka egigenderedde baali bagayaavu nnyo mu kusomesa abaana ab'obuwala eddiini era nga balina ebigambo ebigamba nti omwana ow'obuwala agenda kulinnya kituuti agenda kubeera muwalimu agenda mimbali naye mbategeeza omwana ow'obuwala mwetaavu nnyo wa kusoma ddiini kumbe oba kumpi na kusinga ow'obulenzi kubanga abaana ab'obuwala oluyingira obufumbo be bagenda okuzaala abaana ab'enkya omwana gw'ozaddemu oyo omukyala atamanyi eddiini ebiseera ebisinga abaana yamiiruuna ila aqwaali ummahatihim
abaana be bagenda nnyo n'endaba n'entegeera n'ebirowoozo ebyabamaama baabwe. Omwana oluzaalibwa ng'akyali bebi bw'ati agwa mu ngalo za maama. Yaani maama alera omwana yaani eddiini y'oyo omukyala alera omwana eri etya? Kubanga abo abakyala baba n'ebintu bingi bebabuulira okuva lwe bazaala abaana, bali nga batandika butandisi bufumbo ne bababuulira ebintu ebiyitirivu ebitakolebwa ebitayisika mu kamwa. Kati n'atuuka mu maka ge ng'alina muathirat al kharijiya, ali affected n'entegeera ezaawukana n'obusiraamu. Ayingira mu maka ng'alina entegeera ezaawukana n'ez'obusiraamu. Mu bigambo ebyogerwa bakyala banne, oluzaala omwana ebizibu ne byeyongera. Wahatta olaba ababiri baba balina ekitanda kyabwe kwe basula ne bazaala omwana bebi, bagamba omwana temumusuza wakati. Omwana bwe mumusuza wakati alwawo okukola ki? Alwawo okutambula. Kati ezo muathirat al kharijiya, abazadde bano be bazadde omwana waabwe, naye bagamba omwana, era abazadde babiina bangi babimanyi, ne bakyala abali wano, obukwakkulizo obulombolombo buli ku mwana. Omwana temumusuza wakati, ajja kulwawo okutambula. Kati niweebuuza, kakwate kyakaliwo ne yeebase wano noone yeebase wano, okubanga kakosa amagulu g'omwana be bamuzadde naye bamulemesa okutambula, just lwakugabana kitanda, ono naasula eno noono naasula eno. Obulira abazadde babiina abazaala abaana babutereka. Enzikiriza eri mukalira, just ekibadde ekyenda omwana mwaliira nekikutukako nga tekikyalina mugaso gwonna, naye abazadde alina n'obulira bw'abaana be beyafumbiza edda yabutereka. Mukyala ki alera omwana gwe twagala? Omwana alebe kubeera affected n'ezo muathirat al kharijiya al aqdiya, enzikiriza eza affecting obulamu bw'abaana. Baganda bange, abakyala be bawangala n'abaana ebbanga erisinga okuba eddene, naye omwana buli lwafuna ebizibu by'ensi eno nga bwe tubifuna addukira eri maama. Naye maama gwaddukira gy'ali, maama enzikiriza enfu, maama mushirika, maama musamize, maama amala abalongo, maama yeeraguza, maama asiba irizi. Omwana buli lwafuna ebizibu addukira wa maama. Naye omwana we bwe tuba tumusomesezza eddiini, maama we ne bw'anaabeera mweyenzikiriza, omwana asobola obutakkiriza bigambo bya maama, kubanga akaseera kaabyo katono. Baganda bange, mutwale abaana bamwe basome Quran, mutwale abaana bamwe basome eddiini. Abaana bwe bagenda bagasa ku nsi ne ku nkomerero nga muli mu kabuli, bagenda kubagasa ne ku lunaku lwe tugenda okusisinkana Allah. Allah yagamba walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahim. Allah yagamba abantu abali ku nsi kuno nga bakkiriza, wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani, nezzadde lyabwe ne libagoberera ku bukkiriza obwo bwe baaliko, Allah agenda basisinkanya ku nkomerero, bagenda kubeera basanyufu. N'emirimu gyabwe Allah talina kyagenda bakena, talina kagenda balyaza amaanyaayo, naye Allah yagamba nti buli muntu kyakola ku nsi kuno yagenda okisasulira ku nkomerero. Abaana bo bagenda kudduka olw'okuba tebaasoma ddiini. Abaana bo bagenda kwekwasa olw'okuva ku nsi nga tebategedde ddiini. Eddiini esookerwako ddala abaana kutegeera omutonzi waabwe. Abakyala aqulu lakunna alhaq, mbagamba nga gano ge mazima. Abakyala abasinga obungi mu bakyala b'abasiraamu
bennyini be balemesa abaana baabwe okusomera mu masomero g'eddiini. Bennyini abakyala abasiraamu bangi mu bakyala abasiraamu balemesa abaana baabwe okutwalibwa mu masomero g'eddiini, kubanga mu masomero g'eddiini bo balaba nga teriyo standadi bo gye baagala. Naye nga otunuulira ayagala standadi yennyini, naye yennyini talina standadi. Naye ayagala omwana we afune standadi, yennyini tagirina. Standadi si gyoyagala omwana we afune. Standadi ekyasinze okuba ey'ebbeeyi ye mwana we okuva gy'asomera ng'ategedde Allah we, ng'ategedde nti Allah gwe nsinza ku nsi kuno, ng'ategedde nti Allah bwe ntuuka mu buzibu gwe nina okuddukira gy'ali, ng'ategedde agaggawaza ye Allah, ng'ategedde kyafunye Allah, kyatafunye era Allah. Omwana bw'ava ku ssomero ng'ategedde ebyo, ye standadi esinga okuba ey'ebbeeyi. Wamma zino ezisigadde zonna ze mulowooza matauha qalil, akaseera kaazo katono nnyo. Nolwekyo ekigambo ekyo njagadde kyemba ntandika obbakuutira nakyo, abaana bammwe mubasomesa eddiini, abaana bammwe mubatwale bakwate Qur'an. Abaana abasomye eddiini bagenda kwanguyirwa obulamu buno n'obwenkomero bugenda banguyira. Abazadde abamu mu luwummula luno abaana bakomyewo, naye nze nkimanyidde ddala mulimu abazadde abakuluumulula abaana baabwe nga baba batutte mu zino meeting ze muwulira ez'okumanyagana, naye nga nennyini akakasiza ddala okumanyagana okwabwe kwakulima bijjo okw'ekikungo, kwakuzzaawo ennyumba yaabwe ey'ekika eyagwa ey'essabo, kwakusamira, kwakola bikolwa bya bushiriku. Omuzadde abaana bavudde ku senti gundi gye basomera ne bakomawo awaka, ate omuzadde naye abateekateeka okubatwala ku kiggwa kyabwe eky'empindi, nga naye omuzadde kati ate yenteekateeka gy'alina awaka. Bavudde ku ssomero eri gye basomera gye batasaala wadde okwaziina, ate ateekateeka omuzadde abaana obatwala ku kiggwa bakole emikolo egy'okumala abalongo, babeerewo mu kumala abalongo. Twalinda abaana nga we bali basamire. Abaana baganda bange abasiraamu, abaana buli muntu yenna alina omwana n'anaazaala, omwana ye investment egenda okukuyamba ng'oli mu kabuli. Emmaali gye waleka eyinza obutakuyamba, naye omwana bw'anaaba mulungi nga munnaddiini agenda kukuyamba ng'otuuse mu kabuli, agenda kukwongerako ku mirimu egyakulemerera. Wasuya yange ey'okubiri, okulaama kwange okwokubiri kwe mbalaamira, wasuya yange ey'okubiri emisomo gino egitegekebwa gino gye mulaba, buli lw'ogujjangamu n'osoma, funangamu ky'ogenda okukola ng'okiyize mu misomo ogwo oba mu misomo egyo egisomeseddwa. Abantu bangi bajja mu misomo gino nga balinga abazze okwebuzaabuzaako okukendeeza ku bizibu bye balina awaka, kangende mpumulireko eyo mu musomo. Era abamu batusindikira n'abaana awali ddarasa, abaana nga bamukolako effujja awaka baleekaana, mugende mulekaanire eri, temwategedde nti waliwo ddarasa, mugende mu ddarasa mulekaanire eyo. Waliwo abasindika abaana bajjeko wano batuleekaanire, nga n'omu ku bazze abasomi nga naye yazze kutuleekaanirako, angende mbeereko eyo nkolereko eyo effujjo lyange. Eddarasa zino ze mulaba ezitegekebwa buli mwaka zijjeemu okuba nti zirina kye zikyusa ku bulamu bwo. Allah yagamba walaw annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima. Allah gati singa abantu abo walaw annahum fa'alu, singa baali bakola
ma yu'adhuna bihi ebyo ebibabuulirwa. Mu ddarasa y'egindi basomesa ku kino, eddarasa y'omwaka guli basomesa ku kino, eddarasa eno basomesezza ku kino. Kati ngambye ku baana naye nga mutuufu naawe okakasa abaana bwe basomera siweewo, novaano ng'omaliridde n'ogamba naye ebintu bino byakaseera katono, abaana bano kambajjeyo kambatwale we bagenda okusomera eddiini yaabwe. N'okola ekyo oba obadde oyinamu obushiriku noga nti bino ebintu kambisuule, ekijja kijje. Kati Allah aga nti senga abantu abo baali bakolera ku ebyo ebibabuulirwa, lakaana khairan lahum, kyekyali sinza okubeera ekirungi gye bali, wa ashadda tathbiita, era kyekyali sinze n'obanyweza mu busiraamu bwabwe. Wa idha, era bwe baalikoze ekyo, la atainahum min ladunna ajran azima, twali bawadde okuva gye tuli empeera nga nnene. Baganda bange okujja mu ddarasa abangi si kyekyebeeyi, okugenda mu duruusu ennyingi ey'egindi nagirimu n'ey'egindi nagirimu ng'obala ddarasa nti tewali ensuba si kyekyebeeyi. Okusoma ku basomesa abangi n'ogamba nze mbadde ninda Ssekagundi, oyo kazze naye mugasse kuba ensomyeko si kyekyebeeyi. Ddarasa okugikuŋŋaanyizaamu abamaseeka ne bagamba Ssekagundi yabaddewo ne gundi yabaddewo ne gundi yabaddewo si kyekyebeeyi. Ekyebbeeyi kwe kuba nti mu ddarasa muno muvuddemu abantu ne baba babiri nga babadde balina kye batakola mu busiraamu ne batandika okukikola. Ekyo kye kisinga okuba ekyebbeeyi. Kyova olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba li an yahdiya Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humri an-na'am. Nabbi yagamba Allah okuyisizaako omuntu omu bw'ati n'aluŋŋama, omu bw'ati, omuntu omu bw'ati. Abategese eddarasa eno yonna, abantu abali wano bonna abali mu ddarasa eno ne bafunayo omuntu omu yekka nga mu kuteekateeka kwabwe eddarasa yekka yaluŋŋamye ng'abadde talina kyakola n'avaawo n'agenda atandika okukikola. Ekyo kya bbeeyi okusinga byonna bye bafunye mu ddarasa eno. Omuntu omu yekka nga yaluŋŋamye, masala abadde tasaala n'atandika okusaala, abadde mushiriku n'agamba naye nga bavumiridde obushiriku, n'agamba olwaliro obushiriku mbutadde. Abadde aloga n'agamba olwaliro obulogo mbuvuddeko. Abadde asamira nga buli lwe bateekateeka okusamira abeerayo, kubanga omuntu asobola okubeera wano nga mu ddarasa muno mwali naye ng'ate bamukubira essimu, nakacwa oliwa nti ali mu ddarasa nti emikolo girinze mmwe tubali munnindemu seeka oluvaawo bw'ati nga nzija ng'ava wano mu ddarasa ate agenda mugiri emikolo era abagumya nzija amalirize omuwalimu ono nzije omuwalimu omumalizaako ekyo mumwagaza ati genda lumu eri ewammwe eri gy'olina okubeera. Kati waba baddewo omuntu bw'atyo ng'akyalimu ebyokusamira ng'era ateekateeka n'omukolo gwe baalanga 29 balina okusamira ng'alina okubeerayo n'agamba nedda sigenda kubeerayo. Ate sente kale tojja kujja sente totuweereze naga ne sente sigenda baweereza. Ne tufunayo omuntu omu ng'abadde wano n'agamba nti sigenda kuddayo kusamira. Abategese eddarasa eno yonna oyo gwe baba basinze okufunamu, era Allah bw'ali balaga empeera z'oyo omuntu omu bagenda kwegomba singa kale twategeka nga ddarasa nnyingi nga buli ddarasa tufunayo omu yekka. Kubanga gwani Allah gwayisizaako abantu ne baluŋŋama ku ssente zo oba ku bigambo byo. Nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yalambuzibwa yagamba wa ra'aytu nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, nalabayo nabbi mu bannabbi Allah be yatuma nga tewaliyo omuntu n'omu yakkiriza bigambo bye n'abikolerako. Nabbi nga Allah yamutuma nga talinayo omuntu n'omu yamukkiriza. Baganda bange mbakuutira duruusu nga zino buli lwe zibeerawo vaamu ng'olina ky'ogenda okukola nga tutudde mu butuuzi kuyisa budde. Bwe ba Qur'ani ng'osobola okutandika basahaba bannabbi be mulaba eddiini eno abaalwana etutuukeko baasiramuka bakulu abasinga obungi. Abu Huraira yasoma ku nabbi emyaka 3 gyokka naye olwaliro tewali mu nsi waatayogerwako
Abu Huraira ayogerwako paka enkomerero erituuka naye yasomera emyaka 3 gyokka. Olwaleero buli muzikiti Abu Huraira ayogerwako mu myaka 3 irimu gye yafuna n'agisomesa. Naye gwe oyagala kubeera mu duruusu emyaka n'emyaka nga tolina kyokyusaako ne bweba nyambala nga tosobola nti akati ebyokwambala bwenti ebyo mbitadde. Omusiraamu alina kwambala bwati. Nolwekyo ekigambo kyange ekyokubiri mbakuutira ffenna nga nange neekuutira buli onna lwowulira nga obusiraamu balina kye basomesedda genda okikolerengako, kubanga tomanyi okufa kugenda kujja ddi. Bwe liba zambi ng'obadde waliremerako n'owulira nga seeka alikonyeeko, leeta enniyo ogambe nti lino zambi ngenda kubeerawo nga sirikola. Bw'oba obadde olina kyotokola mu busiraamu naye n'owulira nga bakisomesezza mu ddarasa nga wooli, tandika okikola. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yagamba inna alladhina tawaffahum almalaika dhalimi anfusihim qalu fima kuntum. Allah ganti inna alladhina tawaffahum almalaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum. Mazima abantu abo bamalayika be bajja ne bajjamu emyoyo okufa ne kubatuukako nga bakyali ku bulyazaamaanya, ayina ibadaati z'alina okukola naye nga yagaana ozikola, ayina bye bamugamba okuvaako naye ng'akyagaanya obivaako. Malakul mawuti nejja n'emutwalako omwoyo. Bwe batuusibwe wa Allah bababuuza fiima kuntum, mubadde muli kuki? Mubadde muli kuki? Okutuusa malakul mawuti kutuuka okujjamu omwoyo ne bakutwala n'ofa nga tonnatandika kukola. Qaalu fiima kuntum, babaga mubadde muli kuki? Obadde okyalinda ki? Qaalu kunna mustad'afiina fil ard, bagamba tubadde tuli banafu mu nsi, badde sina busobozi, badde sisobola kino. Allah bagamba alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha, ensi ya Allah teyali ngazi ng'okkirizibwa okusenguka n'ova mu kitundu awatakusobozesa kukola ddiini n'ogenda mu kitundu awala. Ensi ya Allah teyali ngazi ng'osobola okuva ku mulimu ogukulemesezza okukola obusiraamu n'ogenda ku mulimu omulala. Ensi ya Allah teyali ngazi okubanga osuulawo by'osobola okusuula n'odda kukola Allah byalagira. Ekyomuddu Allah agenda kimubuuza, bamuvunaana ki? Kuba nti obudde tabukozesezza, talina kyakoze, asomye naye takoze. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala agamba awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama min nasir. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abamaze emyaka gyonna nga basoma. Waliwo omuntu agamba nti tablighi okuva lwe yatandika mbadde nsoma sirina ddalasa empitako. Bagenda mubuuza bw'aba talina kyeyakyusa mu bulamu bwe, awalamu nu'ammirukum, tetwabawangaazayo akaseera, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Omuntu bw'aba wakwebuulirira kasobola okwebuuliriramu nagamba naye kino nkibaddeko ebbanga ddene kankiveeko, mbadde musamize, mbadde mmala abalongo, mbadde nayirize, mbadde endoga. Awalamu nu'ammirukum, saabawangaazayo akaseera, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Omuntu waba wakwebuulirira kasobola okwebuuliriramu. Abamanyi bwe baali bavunula aya eyo, abalala bagamba awalamu nu'ammirukum 60 sana, saabawangaaza ne muweza emyaka 6. Abalala ne bagamba awalamu nu'ammirukum 40, yabaali bategeeza bulugu 40 sana, baali bategeeza kuweza myaka 40. Wakiila abamanyi ne bagamba awalamu nu'ammirukum, saabawangaazayo, ne bategeeza nti Allah yali ategeeza sanata al-bulugh, kutuuka mu myaka gya bukulu. Buli muntu yenna agenda kubuuzibwa aya eyo. Kyobula omubaka sallallahu alaihi wasallam nti la a'dhara Allahu
امرأة أخر أجله حتى بلغ 40 سنة أو 60 سنة الله تجينا كوكيرزا excuse يا muntu yonna لا أعذر الله امرأة أخر أجله حتى بلغ 60 سنة أبا بلغ 40 سنة الله تجينا كوكيرزا muntu yenna nga yamuwa obuwangazi naweza emyaka 4 oba naweza emyaka 6 kubanga ku myaka 6 wali okyalinda kyate ku myaka 4 wali okyalinda ki amanya bane bagamba nti Allah yali ategeeza bulugu kuweza myaka gya bukulu gye 15 ti buli yenna yagiweza Allah agenda kumubuuza saaku wakadde akasobola okwawula nti eno haramu eno halal kino tekikolebwa kino kikolebwa idhan baganda bange obungi bwa duruusu zewakasoma si kyekikulu obulungi bw'abasomesa bw'osomyeko si kyekikulu naye biki byokola oluvannyuma okusomesebwa kubanga ku lunaku lw'enkomerero ajabtumul mursalin mwayanukula ki ababaka nga bazze baseeka bwe basomesa wakola ki awo wali ekinyusi baseeka bwe basomesa wakola ki ate ababaka bamaseeka hal ballagtum mwatuusa meseji obubaka bwa Allah mwabutuusa era kyova olaba abateekateeka amadarasa nga gano wallahi tusaba Allah abantu bano abasaasire abongere amaanyi abongere ne ssente kubanga bano abateekateeka amadarasa bayambako abawalimu okubatikkula Allah kyeyabatikka ne bayita buyisi muwalimu nga n'abantu babamukuŋŋaanyiriza ng'omuwalimu kutuula butuusi wano n'abuulira abantu Allah kyayagala naaba nga amaze okwetikkula ensomesa abaganda bange ezisomesebwa abaseeka ze basomesa wallahi ziyamba kinene nnyo okutereeza society mwe tuwangaalira wallahi baseeka batulaba ne basomesa bayamba kinene nnyo okutereeza abasiraamu abaaligenze mu shiriku ne banywera ne batagendayo baseeka abasomesa wano bayamba kinene nnyo abantu okumanya ekiri haramu ne bakireka ekiri halali ne bakikola baseeka babusitinga nnyo eddiini y'abantu tulinayo ustaas doktor gwe tubadde naye ng'atusomesa ku makya g'olwaleero yavudde Saudiya omu ku baseeka abamanyi profesa tubadde ne Sheikh Fadi era mujjukiza ekigambo kya sheekh oyo kyayogedde ng'atusomesa doktor profesa oyo atugambye nti badduati abasomesa abantu abatuula mu maaso g'abantu ne basomesa n'agamba law takaasalu senga babivaako ebyokusomesa abantu bangi baalyonoonese senga baseka bugera ku makya nga tewakyaliwo basomesa abantu era omuntu yenna yeekika mu kkubo ly'abamaseeka okusomesa abantu yakyasinza okubeera omuntu omubi ng'alaba amaseeka abasomesa n'abakwatirwa ensaalwa n'abaagaliza n'ebibi mulimu n'abaagaliza abawalimu okubasiba nga yayagala abawalimu babasibe waliwo abaagaliza abawalimu babatte abo nabo gye bali abo abantu be bakyasinza okubeera ababi mu nsi muno kubanga abawalimu buli batuulawo ne basomesa abasiraamu batereera
era ne baganda baffe abali mu byobufuzi abantu be baali badde bateekamu ennyo amaanyi be bawalimu, be baali badde bafaako ennyo n'okulabirira n'okubasembeza ennyo be bawalimu. Abawalimu basomesa abantu ne bategeera, eyali badde akola ekibi n'akivaako, eyali badde atemula n'abivaako ebyobutemu, eyali badde agenda okuloga n'abivaako ebyokuloga, eyali badde agenda okubba emmaali ya muganda we ey'obusika n'agivaako, eyali badde agenda okutwala ettaka lya muganda we n'alireka, eyali badde agenda okuloga omwana wa mujja we mbu naye aleme kufumbirwa n'abivaako, eyali badde agenda okuloga mujja we naga ye tugenda kubeera n'omusajja ono nga tumukayanira emyaka emeka, ndi mwana nkyabuzayo emeka, n'agamba byansi n'abivaako. Abawalimu be basinga okutereeza society, abawalimu be basinga okutereeza umma, be basinga okutereeza ensi. Abawalimu bwe babivaako ebyokusomesa, eno ensi bannabyabufuzi tebagisobola, kyekituufu. Ebisobola ensi eno gitereeza bye bigambo ebyava ewa Allah nannyini nsi. Ebigambo ebisobola okutereeza ensi eno n'ebeera n'emirembe bye biva ewa Allah, kubanga Allah ye nannyini nsi, ye nannyini baddu. Era Allah yassa eri abaddu ebibatereeza, buli yonna ne bagiteeka mu nkola ensi etereera. Abantu baba bakkakkamu ne babalagira okusiiba, nga be balagidde okusiiba tewali kibooko ze babakubiddwa, tewali kibooko. Abasirikale bali batugambye tusiibe, naye kugamba bugambi nti Allah abonesezza omwezi, ekiragiro kya Allah kyokka ne basiiba. Wallahi ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, kyokka ne basiiba bonna. Muazini kwazina hayya ala sala, abantu bonna tewali abakuba kibooko ne bagenda eri emizikiti. Nolaba speed abantu gye bakozesera akasaagala empiteko, saagala tahiyatu saagala jama empiteko, nolaba speed abantu gye bakozesa. Kiragiro kya Allah yaba balagite. Wamma abensi bateekawo amateeka, bateekawo amakomera, bateekawo buli kintu, naye ne balemererwa. Naye abantu ne babeera bawulize eri Allah, kubanga ye mukama waabwe yabalagite. N'abagamba mwambale bw'ati, bwe muti ne bambala bwe batyo. Allah azibya buzibya budde, abantu bonna ne balwanira emmotoka ezibazza ewaabwe, nga tewali abakuba kuva mu tawuni, wabula kiragiro kya Allah ekizibizza obudde. Abantu bonna ne balwana, buli omu alina kudda gye yeebaka. Allah alagira budde ne bukya, abantu ne bafuluma mu mayumba gaabwe, ng'ab'ennateete basala bagenda Kireka, ate ab'Entebbe basala bagenda Bwayiise, ate ab'Ebwayiise badda Nateete, nokaba abantu bali kuki? Nga bonna batambula kunoonya riziki. Allah akeesezza obudde bagende banoonye riziki. Oyo Allah alina sisitimu eyo gye yayisa ku bannabbi, gye yayisa ku bawalimu, yeetereeza ensi. Emirembe ne gibukala lwa kutya Allah. Kyova olaba Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yababuuza nti ayu lfariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Banna tawhidi abatya Allah, abategeera eddiini n'abatategeera ddiini, abashiriku, abaloga, abali ku bunkenke, abalowooleza mu ntana, ani agwana okuba seefu? Mulaba ani ayiri seefu? Allah naddamu nagati alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Abakkiriza abalina tawhidi, abatasamira, abataloga, abasaala, abateeka eddiini mu nkola, ulaika lahumul amnu, abo balina emirembe, balina amnu nafsi, mutima gwe tegweraliikirira, amanyi buli ekimutuukako Allah aba akigeze, ekimuyiseeko amanyi Allah aba akigeze bw'atyo, ate be baluŋŋamu. N'olwekyo security ekyasinze okubeera ey'ebbeeyi eri abantu baabwe kubasomesa ddiini. N'olwekyo baganda bange bannyinaze, buli lw'osoma nga mu ddarasa noonyaamu kiki kye ŋŋenda okukola oluvannyuma lwa ddarasa eno. Eyo wasuya yange ey'okubiri, esooka ebadde ku baana. Ey'okubiri, buli lw'obeera mu ddarasa ovaawo nga kikyokyusizza, kyogenda okukola kyekikulu oluvannyuma lw'okuvaano. Wasuya yange eyokusatu,
gye muli. Kyembalaamira ekyokusatu, Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atuleeta ku nsi kuno ng'atuwadde ekyokukola ekituleese ku nsi kuno. Nkiddamu, Allah yatutonda n'atuteeka ku nsi kuno naye ng'atuwadde ekyokukola. Kiringa omuntu masala abazadde bova waka, abaana bo n'oleka nga buli mwana omulekedde ekyokukola, n'omugamba gwe era lujja, gwe nona mazzi, gwe siimuula nnyumba, gwe fumba, boddayo ng'abaana abo tebatuukiriza bye wabalagira, omuzadde oba munyiivu era oba okimanyi nti abaana abo bajeemu gy'oli. Abantu abakola balina emirimu gye mukola, buli omu alina omulimu gw'akola. Abamu n'abasomesa balina ne companies endala balina bwe basayininga nga ayingira, balina ne bwe basayininga nga afuluma, balina ne reports ze bawa ewa bakama waabwe abaabawa emirimu okulaga bye bakola nti oba byebyo ebyabalagirwa. Buli muntu yenna alina kyakola, alinamu ekigendererwa lwaki akikola. Azimbye ennyumba alina ebigendererwa lwaki azimbye ennyumba. Abakyala abafumba abali wano balina ebigendererwa lwaki bagenda okufumbirwa. Era bwe bigaana okutuukirira, obwo obufumbo bugaana. Kati abange, kisoboka kitya Allah okututonda n'atuteeka wano ku nsi nga ye talina kyatulagidde? Ffe tuba ffenna alunda enkoko alina ebigendererwa mu kulunda enkoko, abatunda enseenene wali balina ebigendererwa mu kutunda enseenene, azimba ennyumba z'abapangisa alina ebigendererwa mu kuzimba ennyumba z'abapangisa. Abaffe hali yumkinu, kisobokera ddala Allah okutonda ensi eno yonna nga bwe mugiraba n'ateekako naffe abantu nga talina kigendererwa? Okuddamu nti tekisoboka. Allah alina ekigendererwa kye yatulagira, kyekiruwa Allah yakyogera mu ayati nyingi mu Qur'an. Ezimu ku zo Allah yagamba, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa, satonda abantu n'amajinni illa liya'budun, okujjako ensonga eyantonza ebitonde ebyo babeere nga basinza nze. Ma uridu minhum min rizqi, sibaagalamu ka riziki era saagala bandiise, kubanga inna Allaha huwa ar-razzaqu yani kathiru al-ata. Allah ye muyitirivu w'okugabirira ate Allah ye w'amaanyi, dhul quwwati al-matin. Bannange, mu byokola byonna ku nsi kuno sooka obinoonyeemu. Abange, bino byonna ebyenkola bino birimu ekigendererwa ekyandeeta ku nsi kuno. Buli kyonna ky'obanga okola sooka okinoonyeemu kapaati ako, muno mulimu okusinza mu kino kyenkola, kubanga kyekigendererwa kyo ekyakuleeta wano. Ebirala byonna bigoberera ekyo. Bw'obeera wafumbirwa weebuuze, naye obufumbo buno bulimu okusinza Allah, bunyambako okutuukiriza ekigendererwa ekyandeeta wano wendi? Bw'olaba ng'obufumbo nga tebuli mu kigendererwa ekyo, sala amagezi obuveemu. Bwe gubeera mulimu nga wafuna omulimu, naye ng'omulimu ogwo ogukola okuva ku makya paka kawungeezi, mwaka gumu, 2, 3, naye nga teguliimu kigendererwa ekyakuleeta ku nsi kuno ekyokusinza Mukama wo Allah, omulimu gw'oliko mukyamu. Oli muvuzi wa mmotoka, oli musomesa, oli munnabyabufuzi, omulimu gwonna gw'okola gulimu okusinza Allah.
kubanga ekyo kyekigendererwa kyaffe ffenna. Allah kyatwagalamu. Kyobalaba Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala yawa ekifaananyi eky'omusajja atambulira ku nsolo, n'agamba omuntu atambulira ku nsolo ng'ali ku nsolo atambula, n'awulira ng'ensolo ye n'awulira nga bagamba hayya ala ssala hayya ala alfala, n'atava ku nsolo eyo kugenda wali we bamuyise, aba tamanyi kigendererwa lwaki Allah yamuwa ensolo eyo. Kubanga byonna Allah byatuwa takhdimu hadha almaqsad alasas, byonna birina kubanga bisaavinga ekyo ekigendererwa. Bw'oba olina ssente nga tezikuyamba kukola mirimu gya kusinza Allah, oba tomanyi lwaki olina ssente ezo. Buli kyonna ky'olina kinoonyeemu kapaati ak'okusinza Allah. Olunaku luno lwenkeesezza okuva ku makya paka we twogerera zino ssaawa zigenda mu 10, kapaati kaluwa okalabawa ak'ekyakuleeta ku nsi kuno? Kikyokozeeyo nga kidda ku kyakuleeta ku nsi kuno? Bw'oba tokiina fakad khasarta yawmaka, olunaku luba lukusaze nga temubaddeemu kusinza mu lunaku lwo. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, buli mulembe twajja tutumamu omubaka, ani ibudu llaha, alagira abantu basinze Allah waabwe. Okiwulira bwakyogedde, ani ibudu llaha. Hadha huwa almaqsad alasasi liijadi bani adama ala wajhi al-ard. Ekigendererwa ekikulu lwaki tuli wano kusinza Allah. Allah agambye buli mulembe twajja tutumamu omubaka alagira abantu basinze Allah. Ye mission basinze Allah. Wallahi owangalira mu bantu, mu famire, mu maka, ku mulimu, naye nga abantu tebasinza Allah, oba owangalira mu bantu abakyamu. Famire yammwe mulina famire group kwe mukuŋŋaanira, naye byonna ebiteesebwa ku gurupu yammwe yonna temuliimu mulamwa gwa kuzza bantu ku ekyo ekyabatonza. Eyo gurupu olina ogivaamu. Gurupu y'abazzukulu ba Mutuula Kungo, gurupu y'abazzukulu ba Mivule, gurupu y'abazzukulu ba Timiseewo, Zikula Zikulabe, gurupu y'abazzukulu ba Zikusooka Aligaweesa. Oli ku gurupu eyo, ebiteesebwako biki? Allahu akbar. Gurupu yonna bw'ogiraba nga ya famire ne bweba yaki nga teriimu mulamwa gwa kusinza Allah, sala amagezi obazze kusinza Allah, ng'obawaayo kaddoozi buli lunaku ne bwe kabakamu, oba mu wiiki ne bwe kabakamu. Ne baba bateesa bya mbaga, ne baba bateesa bya kuzimba nnyumba, ne baba bateesa bya kuyamba gundi, bya school fees, funayo akadde obajjukize ku mulamwa. Fama dhannukum bi rabbil alamin, abange mukama wammwe mumulowoozaako ki ye Allah? Ekyo ekigambo olaba ng'ekyokusaaga. Ma dhannukum bi rabbil alamin, omuntu kituuka ku mutima omulamu. Olina agamba olwaliro sinna saala. Fama dhannukum bi rabbil alamin, mumulezi wammwe mumulowoozaako ki? Olina agamba olwaleero omulungi sinnasoma ku Qur'an. Nadda. Allah subhanahu wa ta'ala ekigendererwa ekyo bannange yakyogerera mu aya endala, wama umiru illa liya'budu Allah. Wama umiru, laba akireese na muswiga ya amru. Wama umiru, abo abantu be mulaba tebaalagirwayo kintu kirala kyonna, illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin, baalagirwa kusinza Allah. Ng'eddiini yonna, buli ekiyitibwa kya ddiini bakikolera Allah, tebasalira kitali Allah. Olwaleero mwawulidde omuti ogwakubye abantu ne bafa, simanyi baguyita gwani? Nakayima.
nakayima yekumyemu ogutaaka neyekyanga naga nkoye effujjo nange mwalagirwa kusinza Allah bantu mmwe yabazindukiriza kiro sawa mwende eyo okukakkana bana bafiiriddewo mbulaga n'emmandwa zaabwe n'endeku ez'embalabe n'emmindi ez'omutominaana n'amafumu ag'emitwe esatu bafiiridde awo mbunno kino kyogera kama mbunno mwabaddemu ne hajati ne haji mbu bafiiriddewo mbulaga mbu mwabaddemu ayina erinnya ly'ekiyisiraamu nga ye hajati nga muwanika wa muzikiti ogumu abadde yeerimbikanga mu basiraamu kati bamukwatidde mu ambushi ekikwekweto kyamuzinduukiriza era haji we nasembye okuwulira ng'omulambo gwa haji tebannagunonayo abantu bakwatibwa ensonyi okugunonayo kati abantu bakyalimu abasalira ebitali Allah mukyalimu abagenda ewa nakayima ne basulaawo nga Allah abagamba kusinza ye aya ekiragiro ekisooka mu Qur'an abamanyi Qur'an ekiragiro ekisookera ddala mu Qur'an ya ayyuha nnaasu u'budu rabbakum baba kiragiro ekisooka Allahu akbar ekiragiro ekisooka okuvira ddala ku al-Fatiha ekiragiro ekisooka ya annaasu u'budu rabbakum bantu mmwe okusinza kwonna mukusinze nga musinza Allah wammwe yabatonda temuyinaayo mulala gwe muyinza kusinza wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin balagirwa kusinza Allah kati gwe ayina lubaale ayina akasuwa ayina abalongo ng'obasaba emikisa ayina irizi ayina akakomo ka lubaale ayina empeta ya lubaale ayina ekifundikwa okakasa ekigendererwa lwaki oli ku nsi kuno kyoliko okakasa kyoliko ng'olina lubaale olina n'ebibbo by'abalongo ekyakuleeta ku nsi kuno kyoliko osinza entaana osaba abafu emikisa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu aya endala kigendererwa kyekimu lwaki Allah akiddingana emirundi egyo gyonna falyabudu rabba hadha albayt bagambe basinze nannyini nyumba eyo alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf basinze Allah nannyini nyumba eyo oyo abaliisa enjala bweba egudde ate n'abawonya okufa okutya lwonna lwekubeerawo okusinza Allah nabbi yagamba innama umirtu an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha ng'asoma aya eri mu Qur'an innama umirtu nalagirwa an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha nannyini nyumba eyo eyagifuula ey'emizizo walahu kullu shay era yalina buli kintu kyonna walahu kullu shay era yalina buli kintu kyonna wa umirtu an akuna min almuslimin era nendagirwa okubeera omusiraamu omusiraamu talina kyasinza kira kitali Allah aya endala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ng'era atutegeeza kumusinza ng'atubuulira ddi lwe tukoma okumusinza kubanga omuntu aga nti nedda kati kigendererwa tukitegeere twajja kusinza Allah naye tukomedde okumusinza
Allah yagamba Nabi Muhammad wa'budu rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza Allah wo soka mu dal hajji ate okusiba omukkirizo olwaliwummulako ddi n'agamba inda awwali qadamin yadaaha fi ljanna, kasita aliteeka ekigere kye ekisooka mu jjana, olwo lwagenda okuwummula. Nga mu kusinza Allah, buli lwe bagamba okusinza Allah, opposite yakyo eyo gy'owulira, wala ushirika bihi, naye nga mu kumusinza siina kye mugattako. Ilaihi adi'u, eri okwo okusinza okuli kweyo embeera kwenkowoolerako abantu, ne badduati okwo kwe kusinza kubakowoolerako abantu. Ilaihi adi'u wa ilaihi ma'ab, eri okukowoola okwo eri Allah gyenkowoolera abantu badde mu kusinza Allah, era ffenna yagenda okuba obudde bwaffe. Baganda bange ab'ebitiibwa, buli lwonna lw'olowoozanga ku kiyitibwa okusinza, okusinza okukyasinza okubeera okw'ebbeeyi huwa tawhidullah, kwe kwawula Allah tabaraka wa taala. La ilaha illa Allah, sooka otegere nti wali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Okwo kwe kusinza okukyasinza okubeera okw'ebbeeyi. Naasinza Allah ng'akyalina byamugattako, ne bw'aba yasinga empisa ku kyalo, ne bw'aba yasinga okweyisa obulungi, ne bw'aba ayunga oluganda okukamala, naye ng'akyalimu obushiriku, talina mpisa mu maaso ga Allah. Bw'oba gwe tosobola kubeera mufumbo, engoye ng'oyoza za neiba, ng'emmere ofumba ya neiba, ng'abaana olera ba neiba, kisoboka kitya ku Allah eyakutonda n'akuteeka ku nsi kuno n'agamba nkutaddewo kunsinza, ate n'akulaba ng'osinza lubaale? La ilaha illallah. Oba ekifaananyi kijja, gwe ebintu ebikakatako ebibyo tosobola bikolera, era toyinza kukkiriza babikolera omulala, naye kisoboka kitya Allah eyakutonda n'akuteeka ku nsi kuno ng'akulagirira bw'akutunuulira nga buli olukya olina by'osinza ebirala? Maliriza nga mbajjukiza nti ekigendererwa kyaffe ekikulu okubeera ku bulamu buno obw'ensi, okubeerawo wano we tuli, okubanga Allah akyatulekedde entunno nsi, kusinza Allah. Ekyokubiri kye mbalamidde, emisomo nga gino buli lw'ogisoma noonyaamu ky'ogenda okukyusa ku bulamu bwo, otandike okukola mulala okuva ku oli abaddewo emabega. Lwaki? Kubanga Allah yagamba faman jaahu maw'idhatun min rabbihi fantaha ma salafa, omuntu yenna bw'ajjirwa okubuulirirwa okuvudde wa Allah neekoma ebyemabega. Ekyokusatu kye njogeddeko nga kye kyasoose, abaana, buli yenna Allah gw'awadde ekyengera ky'omwana, kyekyebbeeyi ky'olina
nga bwe musuubira abaana bammwe babalabirire nga mukaddiye, musinge basuubiramu okubayambako nga bongera ku mirimu gyammwe emirungi nga muvudde ku nsi. Abaana bammwe abatasomye eddiini, abatagitegedde, nga bafaanana nga abamu ku bazadde era nabo abatagisoma, ku nkomerero buli muntu agenda kudduka munne. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubaza mukadde waffe ebigambo byatukuutidde, ebigambo byatukuutidde bikulu nnyo ddala. Kasubireke ebigambo ebyo mubitegedde bulungi. Bibadde bimeka? Assalamu alaikum. Bibadde bimeka? Aliwo abitegedde? Aliwo abitegedde? Wangi? Aliwo abitegedde abitubuulire? Assalamu alaikum. Ekisooka kyabadde kikwatagana ku ki? Ku baana baffe. Ate ekyokubiri? Wangi? Ekyokubiri kola ki? Kujanga mugaluso bakutyokoza eki? Baga nti nazze kusoma. Ate ekyokusatu tulina ekyatutonza, tulina ekyatukola ki? Tosirira Allah tabaraka wa taala. Shente bino ebyokusaba agenda kwandika ku bibuuzo byaffe bino. Ssekona agamba taata waffe yafa nga tuli abaana 30 nga ebyobugagga byalina bya ttaka eringana 5, naye nga mukulu waffe n'agaana tugabane. Twasalawo tugabane ne tuzimbamu ennyumba n'agenda mu kooti. Kati essaawa eno eri mu kooti. Mukulu waffe oyo agamba watya? Seko otulidde? Ettaka Nambi ettaka waffe yafa nga tuli abaana 30. Ebyobugagga byaffe ebirina ettaka ika 50. Naye nga mukulu waffe n'agaana okuzimbamu ennyumba. Mukulu waffe n'asalawo agende mu kooti. Era kati yali mu kooti ayagala tugabane maali ya kitaffe. Mukulu waffe oyo alambula atya Zeeka? Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ekibuuzo ekyo nga bwe mukiwulidde obuufu bwakyo ye nnamba esoose gye nasomesezza nti abaana okufaayo ku baana okubasomesa eddiini. Abaana baffe bwe tubasomesa eddiini, buli we tubasomesa eddiini, bwe bana abagamba nti ekyo Allah yagambye bagenda kukkiriza. Wa amma abaana abatasomye eddiini, buli lwe babagamba nti Allah agambye bw'ati, nga nabo bagamba naffe tugamba, naffe tulaba. So oli agamba mubasomye eddiini mwe temuli mubabikola, mwebali mubasomye eddiini, kubanga sheitaani eragira abantu okukola amazambi. So omuntu bw'atyo, muyina ettaka lyammwe mwagabana mu Busiraamu, yagaanyi wa ekisooka mutunuulire imaani yammwe, famire yammwe, abantu basoma eddiini oba tebasoma. Abasinga okukaana abasinga bwe bati eddiini ntono. Kati abamu bwe bagamba ebyeddiini Allah yabagaba, bagamba nedda engaba ya Allah bo bagirabanga ya buli azaamaanya. Ekyo kiddayo kuba nti sooka tufube
tusomese abaana baffe eddiini. Ekyokubiri, bwe muba mwagabana mu busiraamu buli omu n'afuna hakki ye, eyo ye hakki ye entuufu. Bwe wabaawo abalyazaamaanyizza n'agenda awalala ne yeeyambisa abalala okumuyambako okuyimirizaawo obulyazaamaanyi obwo, mu shariya ebalagira mukozese amakubo agakkirizibwa amatuufu muzze hakki yammwe. Bwe baba mulemereddwa mugabane kyonna kye muba musobodde okufuna, ensonga zammwe muzirekere Allah. Allah yagamba inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mazima abo abali emaali y'abamulekwa mu bulyazaamaanya bakimanye nga nti mu mbuto zaabwe bateekamu muliro. Wasayaslawna sa'ira, ate ne bwe kibaddi bajja kuyingira. Ate omuntu yenna saabo bokka mu families nnyingi abaana abamu beekomya ebyabannaabwe, naye omuntu yenna alyekomya ku maali y'obusika ekintu nga Allah si kye yamuwa lam yubarak lahu fihi, Allah tali kimuteramu mukisa. Ate omuntu yenna alifuna akatono ku maali y'ebyobusika nga Allah ke yamuwa, Allah agenda kukamuteramu baraka. Nolwekyo musooke mulwaneko okulaba nga muzza hakki yammwe mu makubo agakkirizibwa. Bwe kiba kiremereddwa mu mugambe ye ayagala mugabane mutya, kyaba abawadde kye muba mutwala nakyo, ensonga zammwe muziteeke wa Allah tabaraka wa taala. Naam. Barakallahu. Nze ndi mukazi sirina musajja, naye ebyobugagga kyenina nnyumba, naye nina abaana basatu, omu mulenzi abalala bawala, naye nga nkuliza abaana b'abaana abo amakulu abasukulu, abuuza nti abaana abo balina n'abasukulu bagabana ku maali ye. Tayib, omukyala agambye talina mwami kyasosooka ogwo. Mbadde mmanyi kyabadde agenda kugamba nti anoonya mwami, naye agambye ye mukyala talina mwami, naye alina abaana basatu. Si bwe kiri? Akuzizza abaana b'abaana be, be bazzukulu. Bw'aba afudde, abaana abo abazzukulu bagabana ku maali ye n'abaana be bennyini. Ekisooka, omuntu yenna bw'aba nga afudde, emaali ye tesobola kubeerawo nga teriiko bagifuna. Ekyo tekisoboka, kubanga emaali erina okusikirwa, nejja nga esikirwa paka Allah lwalisigaza ensi ye yekka. N'olwekyo buli muntu yenna alina abamusikira, jasa alina kumanya bumanya be baani abamusikira. Kati mubasikira omuntu mulimu abataviiramu ddala. Mubasikira omuntu oyagala toyagala, bano tebavaamu. Asooka maama wo. Bw'oba olina maama wo tosobola kuva mu maali ye ne bwe kiba ki, okuggyako ng'okyusizza eddiini oba nga gw'omusse. Naye maama wo wabeera nga waali ng'eddiini mukyagigatta, si gw'omusse, bino abakyala bye batera okugamba muze nakuzaalukuse ne ku maali yange toyinaako, tebisoboka. Gwani yagamba omuzaala? Omusindikira ani ye? Maama afuna ku maali y'omwana we, mulenzi oba wa buwala, maama alinako omugabo. Owokubiri atava mu bya bugagga bya muntu ebyobusika, taata tavaamu mu mbeera yonna. Owokusatu ani? Ahadu zawjaini, omu ku bafumbo ababiri. Ebbanga lye bamala nga babadde bakyali bafumbo, mukyalawo afuna ku maali yo, naawe omwami ofuna ku maali ya mukyalawo. Ebbanga lye mumala nga omuwaafiridde mubadde mukyali bafumbo. Owokuna n'owokutaano omwana ow'obuwala n'ow'omulenzi. Be bantu bataano abatavaamu mu byabusika, mu mbeera yonna tebavaamu abo. N'olwekyo abaana bo maama gwabuuzizza, abaana bo bakusikira b'olina abasatu. Ate abazzukulu baabwe tebafuna ng'abaana bo bakyaliwo. Abaana bo be basookerwako ku basika abo. Abaana bamala kuvaawo, then n'abasika abo ne balyoka bafuna ku maali eyo. Nolwekyo kwe kuddamu ekibuuzo ekyo. Abaana bo basika ku maali yo. Ennyumba emu gy'olina, Allah yagamba mimma qalla minhu aw kathur,
kobe ng'olese emmaali nnyingi eti oba ntono abo basika ne bwoba olese engoye zokka ngoye eva ne ku nnyumba ng'olina n'ennyumba ngoye zokka ng'olese engoye abaana baabo bazisikira abaana bo batebaliwo bazzukulu bo ne bazisikira nabo bagamba nti kyamusiramu omwami ng'afudde omukyala okumukunya mu nnyumba ebbanga erinyenanira kukubiriweddeko ekintu ekyo nze nakisomesa era abantu abamu ne bakyankalana abalala ne baagala okweyambula ndowooza bankunamire nga balowooza nja bivaako nze byemba njogedde sibivaako byeŋŋenda okubeerako paka lwe naafa okuggyako nga waliwo obujulizi nga bumenyawo kitwogedde tayibu kyono kyabuuza abaffe omukyala abadde omufumbo idda bweggwako bawe ng'afudde okukungubaga bwe kuggwako afulumizibwa mu nnyumba kyamu busiraamu kyekyo kyabuuza kyamu busiraamu omukyala nti afulumizibwa mu nnyumba nga idda eweddeko okuddamu okutuufu kwe kuno Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan abo ababa bafudde mu mmwe ne balekawo abakyala yatarabbasuna bi anfusihinna 4 ashhur abakyala bakungubagira emyezi 4 wa ashra n'ennaku 10 era emyezi egyo 4 n'ennaku 10 emyezi egyo 4 n'ennaku 10 omukyala oyo aba akyalya ku mmaali y'oyo omwami eyafa naye emyezi 4 n'ennaku 10 bwe ziggwako eshariya nze siri ku bya wakayimana wange nkubulira bya shariya nkubulira bya busiraamu bye mwayingira eshariya egamba omukyala aba takyaka katibwako kuba nti oyo omusajja yamuliisa kubanga omusajja yafa obwongo bw'abantu abasinga obungi bo basaasira mukyala baga nti kati omukyala ono abadde awo abadde ne bbaawe ebbanga lyonna kakati mwagala alye ku mmere yaani kati naffe tugamba omusajja ono eyafa ali mu kabuli bamuziika dda lwaki mumuteekako obuvunaanyizibwa obw'okuliisa omukyala atali wuwe mwe musaasira mulamu ffe tusaasira afudde kubanga mugamba nti aliise omukyala omulamu eshariya gwekkiriza n'okufumbirwa agende ewalala takyali mukyala we naye mwe mumukakaatikako nti gwe olina osigala ng'omuliisa kati obwo bulyazaamanya muba mumukola ku musajja eyaffe edda ali mu kabuli okubanga mumukakasaako okuliisa omukyala kati omukyala atandike kulyawa atandike kulya ku mugabo gwe gwalina kweyo emmaali omusajja gyalese otegedde atandike kulya ku mugabo gwe gwalina kweyo emmaali omusajja gyalese era ekyo kitwala eri okuba nti eshariya eyagala ebitalika egabibwe mangu buli muntu agabane omugabo gwe atandike okulya ku mugabo gwe kubanga maama bw'anaasigala nga ye alya omugabo gwani kubanga ffenna twafunye oluvannyuma lw'okufa kwa taata kati alya ku gwani kitegeeza abaana abafiiriza hakki yaabwe so alina tutandika kulya ku mugabo gwe Allah gwamuwadde oluvannyuma lw'okufa kwono omugabo gwe bwe guba gutandikidde ku nnyumba mwabadde abeera tewali buzibu bamugabe maama tugenda tutandikira wano awali ennyumba wobadde obeera katukulekewo omugabo gwe guba gutandikira tewali buzibu nga batandikira ku nnyumba bweba erimu ssente nnyingi ng'abaddizaayo kyabaddiza maama nga ennyumba agisigaza tayibu ekigambo ekirala kigamba kati waba talina maali ndala alye ku y'abakadde babamuza bakadde be tebaliyo atandika okulya ku y'abakadde badde abagaye mwami wange yafa kati nze ndi mikono gyamu n'abaana okwo nno kwe kulamula kwa Allah wadde abantu tebakwagala kati ekibuuzo kibugamba bamufulumya mu nnyumba ku mpaka tebamufulumya ku mpaka naye abeere mu nnyumba nga bino bituukiridde ekisooka nga bagigabanye nga yiye ekyokubiri
ng'abaana bamukkiriza bamugamba maama wano sigala ng'okyabeerawo naye waffe akimanye nti alinako bubeezi mugabo naye aliwo ku kafeva k'abaana be bamukkiriza abeerewo awo tewali amugjawo oba seekyo yafuna essente ze agule ennyumba eyo abaana abawe essente bagabane ekitali ekyo eshali yemugamba ennyumba tekyaliyo yabasika bonna era buli muntu alinako sheya ye ku nyumba yokka tata gyalese buli musika alinako sheya era gwe bw'ogigaaniramu obwomu bali olina okuba kompasetinga buli omu ne mumanya omugabo gw'alinako n'omuwa kati ekirala abaleeta emmere mwali bali mala tugambako nekatisheke abatala mukola kibuuzo ate tugambe naam kakati emaali bwebanga abadde na nnyumba yokka bwe bagigabana buli muntu alinako omugabo gwe bw'aba akyagisigaddemu alina bali obubasasula oba seekyo bw'aba tabasasudde ennyumba egabanibwa ne bagivaliwinga buli muntu ne bamuwa omugabo gwe sigambwa ennyumba esigalawo ya lubeera maama bw'anaagisigalamu bw'alifa ab'effamire ya maama bagenda gitwala n'abalala n'olwekyo enkola yange sisomesanga emmere ezze kubanga emmere erina kyekola abantu muli munda oba ekyekibatabula barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.